maziga naku nabiwoobe mudwaliro ewa Dr. Jose chameleone mutabani we mu nnyiike ey'ekitalo annyonnyodde ekiddako akatambi ke ngenda okubeera nga nkuzannyira butereevu maaso awo naye nga nkusaba osubscribinge gwe atanaba kusubscribinga naawe atanaba kulayikinga vidiyo eno genda maaso butereevu obeere nga ogirayikinga kale kankuwa akatambi. Wana Uganda, I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, that my father's not doing well, he's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, this is a condition that is caused by repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. To put things plain and simple, my father struggles with alcohol addiction. This is something that he's been suffering with for quite a while now, henceforth the weight loss that people keep on talking about and everything. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the cause of everything. I am here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. Yes, given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah, 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 and maybe he chose to use that as an escape. Unfortunately, that kind of thing is starting to catch up with him. At the moment, even though I may not look like it, I'm very angry with my father. And I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. In this case, I am talking about my father's parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete, utter irresponsibility I've ever seen from parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. That's a whole nother story altogether. Let me know in the comments if you guys want to know about that, but back to the main topic. You would expect my father's parents to actually care about him the most, if anything, be their favorite child, considering he gave them their name. No one in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father, all his fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years left. And this really disheartens me because this is my father I've known in my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. I have 4 siblings and my father still needs to be alive to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals, that this is a habit that needs to slow down in order for him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. That is why I'm on here asking for everybody's help. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very, very flawed human being. He's a very flawed man. But at the end of the day, God put us in this world to love everybody. I'm asking everybody on here to hold him accountable. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of a negative heart. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and
embarrass people or embarrass my dad for depending on substance. This is a call for help. Yes, buterevu ku mukutu Kika Media kokyali kansubire nti munnange omwami oyo oba omuvubuka oyo omwewuliriddeko. Omuvubuka oyo ye Aba Marcus Mayanja era nga mutabani wa Dr. Jose Chameleone Joseph Mayanja. Musajja saawa eno ali mu ddwaliro era nga ebigambo omusajja oyo byayogedde Aba Marcus tugenda beera nga tubitematemamuko katono tujjemu ebyo by'omugaso bye tubeera mwanatu nga twogerako eri ggwe. Vidiyo atagitegedde obeere nga bw'otyo ogitegeera. Kakati omukulu oyo Abba ategeezezza nti ddala kitaawe mulwadde ebyaddala era nga yeetaaga essaala zammwe. Ekyokubiri n'agenda n'ategeeza nti mmwe bye muli mu kwogera mbu Daniela eyali mukyala wa Dr. Jose Chameleone nti yeyaviirako Chameleone okulwala obulwadde bwalimu essaawa eno nti ekyo si kituufu, nti era maama we si yeyaviirako Dr. Jose Chameleone okubeera nga alwala obulwadde obumuluma essaawa eno. Omanyi bagenze nga babiwungeesa nti Daniela oluvannyuma lw'okulekawo Chameleone nti Chameleone yagenda mu depression. Oluvannyuma lw'okugenda mu depression eyo n'emuleetera ebirwadde byalimu essaawa eno. Kakati Abba ategeezezza nti ebyo byonna bya bulimba, maama we si ye yaviirako Dr. Jose Chameleone okulwala, wabula Dr. Jose Chameleone ekyamuviirako okulwala gwali mwenge gwe yakozesanga ogwali omungi. Dr. Jose Chameleone mwenna mumumanyi musajja awomerwa nnyo akenge. Awomerwa nnyo akenge nga bw'okiwulira nti era akenge ako ke kamuviirako okubeera nga musajja wattu alwala. Era n'ayongerako n'agamba nti singa Dr. Jose Chameleone tava ku mwenge nti abasawo baamuwa emyaka 2 gyokka. Bamugamba nti mbulamu bw'ensi buno obulamu bwe asigazaayo emyaka 2 gyokka asobole okuba nga obulamu buno obuwooma okuzaama ng'abulekulira singa anaaba teyeesonyiye mwenge. Wabula nti nga bw'omanyi Dr. Jose Chameleone musajja wa kibuli, musajja tamala gakola ki, tamala gakkiriza. Ye yagambirawo nti ekijja kijje oba nfanfe kasita sinze mba nkoze ki, sinze mbeera nsoose. Bw'atyo n'abeera nga agenda mu maaso n'okubeera ng'omwenge akyagunywera ddala. Era bwe twogerera kati ey'embeera gy'alimu y'ey'okubeera nga yagaana okulabika nga mwanatu ava ku mwenge. So kiri kye mbadde mugamba mbu Daniel okulekawo Dr. Jose Chameleone kyekimulwazizza, ekyo kyabagambye mu kijjeewo. Maama we si ye yavaako obuzibu, wabula Dr. Jose Chameleone mwennyini ali addicted ku mwenge, ate ng'essaawa eno gulina ebitundu eby'omubiri bye gwakosa edda mu mubiri gwe ng'ateekeddwa okugwesonyiwa, kyokka agaanye okugwesonyiwa ate nga n'abasawo baamuwa emyaka 2 gyokka nti obulamu bwe busigaza emyaka 2 gyokka singa abeera tavudde ku mwenge. Ezo ensonga nno nga bwe ziyimiridde. Era Abba ategeezezza era n'awoninga ne bapromota lwakuba vidiyo ebadde mpanvu n'ensalawo n'engitemamu, naye ng'eno gy'ebadde ggwera awoninze ne bapromota abali mu kubuukinga Dr. Jose Chameleone n'abagamba bakikomye mu nnambiro nti omusajja tali mu mbeera nnungi ekola ki, eperforming. Awoninze abo bali mu bumbuukinga n'abo ababadde bamutwala okuba zi show. Jjukira waliwo abalabako Chameleone ku shemu ng'alina kanula ku mukono, mbono baamugjeeyo nga mulwadde musajja wattu ne bamuleeta ne bamwegayirira ne bamuteeka ku stage n'ayimba, naye nga nabo bakiraba nti omusajja tali mu mbeera nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. So Abba agambye nabo balina kye bali mu bapulaningira, bandibadde mu nnambiro nga bakikomya ekyokubeera nga bategeka Jose Chameleone ate nga bamulaba tali mu mbeera nnungi, musajja mulwadde nnyo, naye ate bo ne bamuleeta ku stage. Kiki baagala okukola omusajja? Kwegamba embeera yo bwetyo bweri esayidi zeeyo. Bo bapromota bawoningiddwa babeere nga tebaddamu kubeera nga bategeka Jose Chameleone wantu wonna mpaka ng'amaze okubeera nga mwanatu atereera. So ebyo bye bimu ku bibadde main mweyo vidiyo eya Abba gye muva okulabika nga mwanatu mulaba, naye nga yo mugende maaso mbere nga musabira Dr. Jose Chameleone kuba kino kyeraga lwatu nti embeera omusajja gy'alimu mbeera si nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. So mugende maaso mbere nga mumusa musaala omutonzi asobole okubeera nga mwanatu amusuusa.
Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.